bana abantu benu babangambe kumwagala abantu nimpakana kati nkakasiza ana sutura so twebaza mukama abantu besoronko batuwadde ekirabo eneringa ensigo mukyaba namumpadde sekoko bweti naye ngenda futaka kubasigamu ente z'amata kubanga ettaka lyammwe osobola kulundako ente z'amata eno ntandikwa guno baguyita omukwano en connection tutandise ate bayibuli egala ngu ekirabo kiri kiwangula omutima gwa kabaka ate maze kuwangula omutima gwa investor tambudde ne mukama wange mukwano gwange chairman onu echairman eyo sisiri eri namugamba ajja alabe enkola tukolamu ebintu ate tugenda owuwe atubuuzeeko ana mumpe ebintu bya investor tebimbulako okujja tusobola okwamuwa tulina kutambula n'enkola tusomeseza leero tuve mu waavu tubeere nga tusobola okufuna eddagala tufune ekyakulya ekirungi nga tufunamu mu bibala ebyaffe ku ttaka lyaffe gyetulima tuleke okuba nga tugula ebintu ebitulwaza nga ate ffe tulina eddagala ku ttaka lyaffe netusobola okulunda oba okusimba mu gaapu nga ntono netufuna nga tulina ekiriisa ekirungi eddagala erirungi netuba nga tufunamu sente nga tetugagawaza bali abatubakirirwadde kale bakubuza abantu ba Budaadiri tutambulire wamu tubeere nga tutwale ekintu ekisomye leero ng'ekintu ekikulu tosoma n'okireka mu ntebe soma ogende okikole omulala akulabireko abadde kati noluwera abantu nga 5 Budaadiri erimu abantu 200 mwe okulima musoosamu abantu ng'aba abalala balabire kummwe nga sente mufuna nga kintu kya mugaso nabo bigadde Budaadiri yona ekulakulane kale zevudde mu disitulikiti Budaka chairperson era siri kati yasabukawo naye anziza abantu ba Budaadiri zamwe bala okujja